is the same mistake you are doing to Ssegirinya. Abantu bakulaba tolimu tewasanyukira bulungi kutakwa Ssegirinya. Ama Ssegirinya webale nnyo wazzeemu emirimu gyo. Wabadde ng'olina omukazi gw'oyamba namwandu n'otwalayo ebintu. Ddamu Ssegirinya okole ebintu bye wakola kuba wali obikozesa spirit. Sigenda mu parliament oli muntu w'abantu gwe yongera kulabirira abantu nga Ssegirinya nagamba wali better off as an LC3 mu Kawempe. Because this is your jurisdictions of area. Obimanyi nnyo ebyokuyamba abanaku utuukirira ono Segiboxi ne olaba we weteeka mu parliament abasajja ne bakola mu daisi ne bakufuula gundi victim. Si basanyufu nnyo okuva Ssegirinya we yabatanga nammwe mumanyi Ssegirinya mumugenderere. Bobi Wine alina engeri gyamwewala kubanga Ssegirinya yali alinyisizza popularity nga bagyekengedde balubongeya kati bamugaye munnadde yasomerero again after 4 years of dead year. Kati Ssegirinya bambi baagala mujjako constituency kyovula nange nesimbyewo bagisimbemu omuntu atazaalibwa Kawempe. Bagamba Ssegirinya yali ayitiridde nnyo kati twali tumuwonye yali awambye nnyo. Ssegirinya yali awambye nnyo mmwe temuyinza kitegeera. Ssegirinya is on record. Yayitamu mu nopu ye best nopu candidate nga ne Bassewunyonyi bonna bagase. Eyasinga oyitamu nga we tugamba nti Ichuli yafuna nnya mu P7. Kati ne Ssegirinya yafuna nnya mu Kalulu. The more money you get, the more problems. Ssegirinya natandika okufuna ebizibu. Era eyo constituency babadde bajagala. Ssegirinya badde tebannamuta nga bapulaninga ogenda ogikyalira lwe bamuta ne biggwawo. Eddwaliro lye baali baagala ligende lyagenda. Ambulance egende. Bamukyayisa abantu kuba bagamba Bobi Wine nti Ssegirinya akuwambye ate Besigye yamutuma. Ssegirinya bwatyo bwe yafuuka victim. Politics muzibu nnyo. Musajja wattu ne yeebaka eruzira ebiku bya lumooli kayate yafuluma obusungu bamugambye busse ku Ichuli. Muyamba ate akerera ku Ichuli. Muyamba muwonya ababi bonto we nawonya Samimu Malende. Ne mga Samimu wegendereze. Samimu wegendereze. Kati mukazi wattu yategeera alya mukama. Tache era ekyo bakimanya kiteeka muki baframers ba constitution. What did they want? Bakimanya nti we banaga nti oli MP w'ekabwohe tie abantu b'ekabwohe buli ssaawa naye we bamala okukulonda ab'ekabwohe nga bakukyusiza constitution yennyini ge gakatata oli wa ggwanga osobola okugamba abantu b'ekabwohe nti bannange wetutuuka eri tuteesa ku bya ggwanga ddamba loud and clear Ichuli alone twalabise tutate n'obutate naano Ssegirinya obutayi buno bumuluma si bwakwerijja kwasebo olina okubanga akabiri shuwa tomala gaveeri nowesiba kataaya tuvuddewo awo bannange okulonda kw'ababloga kuzzeemu teweekwasa muli eyo muwoza Isma this is not your age gwe tofaayo gwe jangu this is your age gwe jangu mu kalulu. Bannange mbasaba obuwagizi bwammwe nina bingi nnyo byendeese ate bingi bikyajja. Abo bonna abaagala okunvuganya mubabuuze balina pulaani ki baali luddawa. I had this plan najja nayo mwandaba nenjitwala ewa Museveni nenjimunnyonnyola n'ategeera nakkiriza nampa $30 aga dola ne gabula nentandika from scratch nga mbalaga big picture anti olwo campaign zitandise neyogerako byenkoze nembalaga vision ennene nti twali tusobola ofuuka ekyamaanyi banjerega abalala bagamba nabateeka ku peegi mbalireko ssente mubajjukira nti nzanzijeko erinnya lyange aliteeka katya si yasinga tayinza kunkiikirira Ichuli yaani oyo nze saapowa nasigala ngoba paperwork okakana blog association imanyiddwa aba minister nembayita mu kujiggulawo mwabalaba nefuna ba patron ba minister computers internet office Ichuli kati bali baleeta ki festival kintu kikulu tukolerera okumanyika naye festival kikulu
ichuli yennyonyi nyange kati munzije kani anaba speaker anamanya dyana ddako president anamuyigaddi ba army officers ba commando bo mubanga abavuga ennyonyi ba pilot ba Uganda Airlines airport diaspora bulaya huyo ntandise ku booking bwanga basta atenga mujja koyo muletani Godfather ani musigaze ichuli wamwe yes owenzi nambi azinira mbabe nze wamwe nzize ntereza twatandika tutuyana nnyo nga we twesimula entuyo nga zitutta konna nga kulwana kuwanika mukono kati we twatuuka tuli bakakka mutulinga abali mu SC you can see the progression oyo ye president goyino londa tayomba n'abantu ichuli omukakkamu ichuli omuntu w'abantu awuliriza amanye ennaku y'abalala atali selfish ayagaliza atayomba ichuli ayomba ddi nani okujjako zuku katugamba atukubirize tugende tukole ngova koyo president ofuge gwanga ate webake muli webakaye agenda anyo omwenge ne banne bagundi nga bayombye agenda yombe ne raneke benyigire yegweko ne junior baite wa situ kulusania banywe bia yerabiro emirimu gy'office nga ichuli mumulese mulonde Godfather bagende bamuyite nti waliwo yikazettaka simanyi bazikayanira simanyi era ngo aleke office adduke muttaka bannange muleke ichuli wamwe office njagisiiga langi kazindalo bwe banoonya ayogera ichuli omuzinda nayogera loud and hard kati olekewo nze ate oleete Godfather property master atunde ekizimbe office babloka bettaka temubamanyi wabulwa setting atunda wali tolonda Godfather ojja kwejjusa yes tunula nnyo ku kikyolonda representation endabika we are fresh and clean empunya si yakwogerera londa president anakunyira obulungi naye nasiba ettayi navuma sendi nalekana naye nga londa president gwono wahaga omulwe mu kifuba toyinza lwa mu kifuba kyakaye yajuye muno nebbugu mulingi representation tulabise tutya tunasobola okompitinga oba tubireke bebasinga oba balimba banegezaamu bwegeza nenga tebamanyi kyebaliko kiki ichuliwo gwobolonda face value nze nnyonyi nyange ne munzikiza ndabika buza kamiliyoni balamu ekimugano kyusa face value kubanga tayina face value eno wajjamu t-shirt ya yereyo afuuka ordinary person kyekisibya abayimbi enviiri nezibazifuula za kkala kyekiteesako abakazi eyelash n'enjala abeere outstanding mu balala atawo ichuli ekyo kyensinga okukola kuba ne munzikizo ndaba abalala oyinza obbayitako beekanya atunda tulo maama otulo tufuna ekanya atunda tulo va ku bantu abatunda otulo akeera kunaaba nakwesiiga muzigo ogenda mulaba ng'agenda walala kwebaka tulo otulo tufuna oba oyagala tunda otulo wangi londa ichuli naawe netunyumyamu ku bugero netusekamu enkya ku Mande netubeera mu bisenge ku YouTube yewuuyo buli ssaawa gw'owulira mu mboozi z'abato ku TikTok oba ku Snapchat ichuli y'emboozi n'owonyiga mu Google n'owoba tomwagala simu yo n'owoba ogyagala olabamu ichuli mu kiva e Bulaaya oba mu bisenge ku YouTube interview oba ku TV yo ichuli viral oyo gw'olina okulonda abalala n'obeesonyiwa osobole otambuza ensonga nga bw'ozaagala anti yamanyikiddwa
okuva ku State House mpaka ku Mini Price genda mu Wino mpaka ku Kisawe wa Misi. Ichuli yamanyiddwa buli Mukongo. Ichuli yasoka ku tebo gwe basoko okulowoozaako enzija zigulirawo Masameru ne gamyukirawo tozanye na Ichuli bw'omulengerawo weyesimbawo gwobolondawo mubanja betaddewo yayina ekigenda masa Ichuli yennyonyi nyanga alaba ne munzikiza bulletproof tawulira na nkuba akozesebwa abato n'abakulu azuukusa abakulu n'abakadde n'abato buli ku makyabeera alati Ichuli gwobolonda Ichuli gwobolonda nonda nabo batiye from here to diaspora ataba diaspora temunyiga kululi sabateeka muno ne muyomba kati nabakoledde kategori mwe mugwa edimeze yateweekwasa penge ne MCRiki jagala muvuganye mubere mbukulembeze manye kitundu kyotwala oli Europe oyogera president takulondanga muli eyo mugaziwa mwefula betabwa atolosine munyoma sobola okujja mu kitende kyate ne kujja konga teri atugambayo wanji yes Sky Soldier londa Ichuli Ssegirinya talina bwa president bwasobola akyetakula abadde base wansi yenna obutulututu ku mubiri tajja kusobola kujja mbatu takyali photogenic yes muyamba bali mujjako constituency nopu yamwefuulira madubala ayiye tageza nadda malala amangi buno bugenda kuggwa feba trend set mpesi kati ayiye yaguze boda kyatabo Sky Soldier webuze kusame atunda tulo yebaka bwe basikumacha ne bamusasula nadda kunyonye endala esente nyangu nezo nezikulema Sky Soldier geto speaker sente za samene zibalema naye Robi nga tazirya lwaki Robi tazirya Robi tayina tulo sama yino tulo natutunde Seychelles Island nalutunde Kata nayingira ba msimanyi yali Bahamas na tulo